oli kubona emberebere ya isano kubinuka amasedere kukina wali mu bitundu ebyebusoga abantu ebavule mu bungi balaga omu ku bapresenta abakabi omukwano Restituta Nakapanju oluvainuma olw'ekitongole kino n'enkeza ekya Ipsos bambi okumulangira nga ni presenta oba omuweereza akasingayo kuwulirizibwa mu Uganda monamona. Oh my God, oidi emyezi nga 2 einuma eyo ekitongole ekikola kunoonekeza kya Ipsos kino kyagalibwa mu bitundu eby'Ekampala Nakasero ku Gangu Towers kyakola okunoonekeza ku TV ziri ku maladio mu Uganda edikasize kuwulizibwa ebintu bino mwabigulira era nga tebakoma kuno bakola ne ba presenters oba abakozi abamaladio ne ba reporters abagasaka abasinga kukola ebyo abantu bebayenda era naabo abantu bebasinga kwesiga olwa program daibwe enungi era bano oluvainuma bafuna amawulire mu bantu nga galaga nti omukyala Restituta Nakapanju bambi niyasinga mubaine bonabona okubanwamu akendo. Omukyala ono Restituta Nakapanju muwide bulungi akola program ensi eno ku radio ya Busoga wano, radio eno yamaani ebusoga era nga abantu bamwetanira ino wotambula mu bitundu ebyendawulo ebusoga ebuganda ebuyukwe emukono wawa Busoga no wetuuka embale emayugwe wona oyagana nga buli muntu bateze bali ku Restituta Nakapanju ayina program dakola bambi ediga makumbere da abantu ebibuzibu ebyomaka ababayenda obuyambi mubidi byona life stories era nga kino obo oliawo ne kyamufira ku abantu okumwenda era nga abantu abasinga bambi bakwino nga bamuuliza ekitongole kya Ipsos okumulangira nti niyasinga mikwano gye oba fani base abawiza Nakapanju bambi bafayo n'enteekateeka bamuteerawo ekivulo eky'okumusiima
bakuba tuno Nakapanchu tubali kujja kumusima nga afuire olw'ebirungi byakolera Uganda olw'ebirungi byakolera Busoga era ngono batawe ekivulu ng'ekivulu kino kijja kuba kyabembe kijja kuba mu kisawe kyabazinga ebugembe era nga abantu abona abaye bawulizanga Nakapanchu nga bamwenda baida kujja bajaguza naye nga bakina nga babinuka Nakapanchu ono nga ayambibwa ku ba sponsors be bataya mu kivulu kino amaani era obonerera nga eri abembe abetu baida ku Busoga nga Rwema Namakula yena ali kujja kubaamu Jadi chijakuwa bugembe chawerera obana watu tagenda nsanso okubalaba bakadde bange abanfuula nambemu bana nsangaire ninzani bana mwebale nemwe bakama bange abanfudde nambandala okubeera namba emu si kutegeera kwange okubeera namba bbiri nakwo era si kumanya kwange Katonda oyo yeka yamanye ebyange mbebaza mwebale nnyo abakozi ba radio tuli bangi nnyo era bwe mbabala tuyinza n'okusula naye mwasalawo ne mubanga mulonze nze amazima ga Katonda mu ggulu nange waliwo lw'embeera eyo neneetya twanirize Nakapanchu mwide tukine takwake mbaka Nakapanchu Abantu bamwenda ino
Bwakera ku makya kati abalwana bamanyi balwanyisa nze Nakapacho tebamanyi nti no balwanyisa muntu wa wansi owa bulijjo kati okumega Nakapacho oyina okusooka n'ojjawo zi districts ezo z'emmenye ate ng'ezimu tetusobodde kuzireeta so banyabo ne bassebo muna ife twakulira ku mpaka ati engombo yagema bana nze simanyi kirabika kindi musaayi naye okubeera wano e Busoga kwali kutegeka kwa Mungu nti kubanga imagine banange kuba nti nze bajjajja bange boogera olulimi olwo olw'ekaliro nze jjajja wange Muzeeyi Muyodi ewaffe omusaayi omusoga kutiitamu olwo mukimanyi bulijjo mbagamba muli bakojja bange abantu b'e Buyukwe nabannyonnyolanga ne mbagamba bwe ndivaawo basooka ne bampa ekifo ky'obwa mmeeya ne mbagamba banange bwe ndivaawo nabazimbira ofiisi gaggadde era nasanga nga bali awo bali miti bakolera miti ne ngamba oke ne mbazimbira ofiisi ekitebe ekyanjeru Central Division naye bwe nagenda ku palamenti nedabanga ebya palamenti binsumbuwa nga nsobola okuweereza nga siri memba wa palamenti era mbebaza bwe natuula n'abantu bano ne mbagamba nsobola okuweereza nga siri mubaka kubanga n'ebya palamenti binsumbuwa busumbuyi. Nakapacho Foundation yebaddewo for the last 10 years naye yali registered mu butongole mu 2019 ne tutandika okukola emirimu egiri professional. Nakapacho Foundation kyetusinga okussaako essira kulaba ng'omuntu wa wansi awulirwa twafuuka eddoboozi abantu tebajja gyendi kundoopera poliisi tebajja gyendi kundoopera balamuzi nedda tebajja gyendi kundoopera basawo wabula bajja kuyita mu nze okufuuka eddoboozi lyabwe okugeza waliwo omwami eyarepinze ku programu ey'olwaleero gye tubadde nayo yarepinze akaana bwe kati emyaka 9 naye nga tebaamusibye naye nga famire ekola nnyo batunde ebintu by'omusibe bamugye mu kkomera najja yeekubira enduulu era omulamuzi amaze nakubiranga nti mbuuzizza abatunda ebintu bino sente muzitwalira ani eyazibatumye agamba nze sinnabatuma ku sente era ne tutunula mu constitution ng'etteeka ligamba omuntu akutte omwana atanneetuuka asibwa paka lwalifa. Justice obwenkanya omulimu gwe tulina kuweerera abo oba kuyambako abaweddemu essuubi n'afuna diguli n'akiraba ng'ekirooto tufuula ebitasoboka ebisoboka ng'omukama agambye. Mukama nkozeseza ebintu bingi bano abalalu be musuula bano be musanga ne mugoba ku makubo oyo omukyalo oyo lwe nakyale namutumba bampa omulalu ne bagamba ati Nakapacho egyo mirimu gyo omulalu wuuyo asimanya abaire ngaali akukasasiro mwaka mulama ali okwo aye alinda nani ajja omuzaalisa bamumpa azifunze nali muki musawo nakola ogwange ne tumuleeta mu foundation omulalu yazadde baby yalemwa okusindika nga tetulina lulimi lwe twogera naye ne tusalawo
ku Doctors at Home Medical and Surgical Center ne bamulongoosa ne tujjamu baby ku social media kuno ku mtimbagano ne wafunikawo ekitongole ky'abazungu ne ba welcoming baby era twamutumye baby Pachu siyeka tuzze tukola ebintu mujjukira omwana w'omuzibe ow'e Mutumba ng'atunda ne kitaawe muzibe balonda scrap okubaawo mbawe ebyokulabirako okumanya nti Nakapachi Foundation ffe tuzza Ssuubi era Ssuubi asoma sawa zinalina ku TikTok yeeyagala mbebaza amaanyi ge muleese ge mutaddewo n'akadaala ke muntereddewo bakama bange temukajjaawo mbebaza nnyo okunfuula namba emu ne munfuula namba 2 sijja kwerabira NBS omwami atudde mu ntebe awo bamuyita Muzeeyi Siraaje Kibugudu Nkendembi era director wa radio gye bayita NBS saavayo mububi naye bwe mubeera abawamu waliwo ebitatambula bulungi naye bwe twatuula mu lukiiko Muzeeyi ne bakkanya nange ne bagamba ekyamazima mwana wange buno obufumbo buganye fumbirwako awalala kyova olaba wali wano fumbirwako awaki era nenfumbirwa kati nzadde abaana bameka nzadde namba emu mu bufumbo eno obupya nenzalirayo ne namba 2 mbebaza kubanga mwanzijja eno yonna mu bulungi ate ne tutafuna mbeera ndala nze nno njagala kubeebaza nkubira omulanga abakyala omulanga guno gwe twatandika mu kusooka luli twategeka ekivulu ekifaanana bwe kiti ne ŋŋamba abakyala tugenda kwewola ssente naye tusooke tulonkinge projekiti yaffe abantu bagimanye olwo twagala okutondawo Nakapachi Foundation Sacco abalwanyi b'entalo baateekawo embeera Nakapachi ng'aggyewa ssente zawola ate kaakati simanyi biki mu districts eziri mu Busoga olwaleero abatudde mu tenti waliyo district bwembanga nakyalako mu district yo ne tuwolayo ssente wanika omukono basi ekyo kyekyali ekiroto kyange abakyala be baŋŋambye mu abatunda emiyembe kati mbasula ku nnyindo mwekolemu omulimu tekuli musingo kasitowanga maama Wainand maama Kenneth maama Kiseka maama Apollo nga mwemanyi mugulewo akawunti babawole ssente ezo 2% emitwalo 10 oddizaako 2,000 emitwalo 2 oddizaako 4,000 emitwalo 3 oddizaako esiringi 6 tugaba emyezi 3 ayagala emyezi 6 njagala kubajja kuba n'abasajja be muyita bagumoofe ababaddusa mu bibali era gye bujja twagala twongereyo ng'omukazi tumwoza emitwalo gye 10 n'agizza luvannyuma lwa mwaka kitegeeza buli mwezi abaza siringi 10. Namba 2 tugabye emirimu nze ne bwe munsanga temundowooza nti njagala nnyo okutambula buli district ngende nga nzigulawo projects ez'enjawulo naye njagala mufune emirimu abantu b'ekifo kino mbakunga nanze emirimu ne mbagamba bane njagalayo hotero manager nti kiya n'akalimba enyo yagitoyirewa kati bamaze tukana kati wawa omukazi yali serious ne hoteri ezira manager nabeeta ati banandikwenda ba waitress ati shiya n'akali kulimba ba waitress ajja abakozesa ki buti wano muli kubona wazira baweereza soda wazira ki bakozi ba foundation buti n'abalikola naye twabeeta mwabitamu politics emirimu gya foundation tegitundibwa okwaffe gwa kulobinga banatwenda mwe ba district coordinators muli maaso ga foundation we mulaba eyo omuntu ng'asaanidde mubaleete bano abaana bonabona be mubona baana basoga balimwe bawano nimwe aba abatuwa mwaba recommendinga era akola obubi nga tubaga ati ono atandise okwiba oyo nga tumufulumya tubeebaza thank you so much mwebale nnyo mwebalire ddala
njagala kukoona ku byebizigo Pachu Beauty Products abo bona ba driver bemubona boogera Lusoga tulitonda mirimu buli lunaku project ene y'abaana okujja kuluya luli tubadde n'obuzibu nga buli mwana alina kusasula sente nnyingi okugenda buti leero bakobye ati ojja watuuka eyo wasasula ng'otandiise okola ng'oli eri so byonna tuli kulobinga kulaba tuyambye tutya abavubuka n'abawala abato okufuna emirimu Nakapachu Foundation bana woba otudde mu audience eyo ng'ezira muntu yenna akuwalana oba neiba nga ne mujja otakuwalana manya oyina ekizibu mwekykinge ng'obudde bukyali we baba tebakuwalana manya oli doofi we baba tebakuwalana manya oli fala we baba tebakuwalana manya ozira mugaso we baba tebakuwalana manya ozira yojja we baba tebakuwalana manya ozira sente obanga tibali kuwalana tegeera ati waliwo ekizibu weekyekinge omuti oguliko ebibala nze nakkiriza okwetikka buli kika kya nnugu abakozi ba radio tuli bangi bameka abayita abantu ne bajja mbakowoola ebugembe ng'ennaku z'omwezi 15 bakama bange muntaase butaasa mulimu ebiruma omuntu akola ekintu n'owuliranga era kati essaawa zino meeting zituula ffe tutuula za kusanyuka waliwo abatuula ez'okutabangula era bagenda bibagamba ne ku radio nabagambye saawa eno mugenda kuwulira ati Nakapachu bamukutte n'emmundu Nakapachu bamuvunaana gwa butujju Nakapachu bamutaddeko ogw'obutemu so temwewuunya essaawa eno kati tuli ku bunkenke paka ng'ennaku z'omwezi 15 naye oli bw'abaze gy'oli nakugamba ebya Nakapachu mugamba ng'ebyo twabinala era tumwidde omwana oyo mutujju mumukobere aye katulinde nga 15 ewedde kati akutulyoke tulaba eby'obutujju mbebaza banzaala nze Isiraji Kibugudu Nkendembi thank you so much bazadde bange mzee Joseph Kawesa ne mukyala we bana bebe Nakabango nzimye neyanziza mwebale kunzaala ndikibuulirani maama watali ono baamunaaza kalituusi otyo Nakapachu kenkusanze leero ngamba oba tonjagala embipowe ababaka bentumye endulundu abantu bakoowu Nakapachu nange ndi mukoowu ya Nakapachu webale kuwangula awadi yokwera presenter asinga andi nja kubaayo ebugembe mu kisaawe nga nziza okubaawo n'okuyimbirako bankola bannajjinja mwena gye musinzira mwena mujje mubeerewo ono omwana mujje mukakase Nakapachu kisoboka siddogo mujje twakuba mubali ate mbadde ndudde nze Mathias Walukaga meya Chenga Town Council mbadde ndudde bannajjinja bakuba mbadde ndudde ngenda kuba mukodeyo baba mukodeyo mukoba kibaba bajja kukiriza siddogo Nakapachu webale kuweereza wagamba onoba teryagamba tobe kano kayimba kamwe abawagizi bange ebbanga ddene mwebalo abowagizi ya abantu bebusoga mwena abantu bejjinja n'okuliraana wonna abantu bebusoga mbategeeza ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omukaaga tugenda kubeera mu Bugembe Stadium ku pate ya Nakapachu nga baleke kabogere balabe bulabi balogompoke alasare sedzaga ninemukiza sedzaga ninemukiza sedzaga. Ladies and gentlemen, my name is Catherine Kusasa, the one and the only. Abantu bejjinja mwena mbakole naku z'omwezi nga 15 Bugembe tugenda kubeerawo nga tukulisa Nakapachu okutuuka ku bwanguzi bwa Tuseko ennaku z'omwezi nga
15 Juni Bugembe bannanga nti yagambye nti abembi bangi bamaze iro kakasa nti bali kujja kuba mu kivulu kino nga wenkobye muli kujja kuba mu David Lutalo yena ali kujja kubaawo Mathias Balukaga yena yamaze kakasa nti ali kujja kubaawo nobu video boli awo buli okwo buli kulaninga tulina Mesa Kisemakula papa yena akaisa nti ekivulu kya ekyokusima omukyala Lucy Twitter nakapanchu bambi ali kujja kubaawo Bugembe Jeffrey Lutaya ni mukyala we Irene namatovu bakaisa bali kujja kubaawo abantu bangi Betty Mpologoma Matendo bandi yona yono bankube kindekeki dada wa bembi oh my god mukabi ali kujja kubaawo yele yamaze ero confirminga Rachel Magola obanga ina obanga yo omwana omusoga member of parliament yena ali kujja kubaawo atisa kule omuziki mbakoba ile evolution bayitele kuna kwedo mwezi 15 ogwomukaga week singa ibiri edibulayo tukujja kuba Bugembe mukisawe gagade kisawe kinene ekisawe kya kyabazinga nga tujaguza nga bambe basima omukyala nakapanchi Lucy Twitter olwempereze nungi nga wenkobe ekitongole kya Ipsos kyakola okulonenkeza kyalaga nti ono nasinga kuwulirizibwa mu Uganda yona nasinga akola program ezimba bantu nasinga akola program esinga kwendebwa bana Uganda so abawuliriza bakati no tulina okumusima nebyo biri kujja okubaawo nga nkobye abemba jja kuba bangi ndibona kuwano Jofali Luzinda yamaze iro kakasa Fred Sebata konkonkonko Deni abembi abasoga tulinika dabada tuli bambi ni Gazampa retired radio general Gazampa bambi yena aliwo of course wa media studio sikandi kujja kubaawo ni timu yange tubalege biri kujja okubaawo ekivulu kino bakyeta baja kukiriza Sidogo oidi wokola ebirungi abantu balowooza nti oba baloga aina kapanchu kino ekivulu bakyese Sidogo nti byona bino bambi akubatu mukisa gwa Katonda bambi yena byoboneraawo Katonda namuyiwa kubambi oba amafuta so nga wenkobye abembi bangi hauna mubiru ali kujja kubaawo Chris Evans ali kujja kubaawo ni mama Kabina Kathleen kusasira abesongo kagemaku muide mukagemeko nzana kagemagemaku ira sitabuwa natolo emibiri gikoledde yiro abantu bangi deni abembi abasoga ngwenkobeire bapita Gazampa of course ba Flower Girl ba Mentoreras bali chain nani ndeke yani bakadabada mbogere ku mbwene ku smart die ngoma nakapanchu nga yende bwa abembi basoga babona nabo ine ku Loya Simba onte ime ku mutima oli kumpi ko gusengula yena ali kujja kubaawo ndi yazidi yoli sigira abakali ku subscribe go ahead and subscribe like and share our videos What
chito nakuwa kunyenye ako yana sako Mami mbumbawe Bilusibira kusiyonje ndikukumi Dada nyembuzi yange bwekaza Bilusibira akabyonje kakukumi Bwekaza Kintu kino nengeza atatukenya Achachiye Twogere byampola yange zirakuleka Alina kyamando Ozira ikabyoba bukodo bwolina Kubyayo byolina obolanga akabuzina akabula Nesibira kulunguza osikaze entamado Yakujaye nakuwaire ekibirika enkwirizi Nijega Nita kwa mama kwa ilese alikuwa kusiyo boneri kabyote yandika ukitwalo kuye ishinga yoke simbeza kaeto lembo zizo chimpenji kukuli kujaya pora kuzingira kule experience ya kucheko neka naloza kubanda jirumyenda ina itakali yange ino bambije nina kwena twala kabuyo kukalise isu dawa galo tukaloza kale kabeko Mami Aramrio tulio webale bambi kuberera mu nakapacho webale kwinda era ndikwenda kwina kunga 15 ogw'omukaaga mwidde sena nja kubaayo kulwampaka kuba kuki era nakapanchu taina kusobola sho biki nenda okubakakasa nakapanchu sho ali kugisobola